Omwana omuto Mukama waffe yeebazibwe, weebale nate okubeerawo ng'owuliriza. Kale katutandike n'okusaba. Kitaffe omwagala tukwebazizza nnyo olunaku luno tusobodde okubeera mu maaso go. Nsobodde okubeera mu maaso go n'abaana bano abato nga tuyiga ebigambo bino. Nsaba bibongereko ettaffaali, bibongereko okumanya, beekuumire ku ggwe Katonda omu yekka mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwana omuto twatandika okulaba abantu bali ababiri, Adamu ne Kaawa, Katonda be yakola mu lusuku. Mujjukire baatandika nga Katonda yekka yayogera nabo era nga yabawa ebiragiro era nga gwe bagondera. Naye kati twalabyewo owookusatu ye yayingirawo oyo gwe bayise, gwe tuyita Setaani, naye nga yayita mu musota. Kaakati twasoma olunyiriri olusooka, olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna, naye kanziremu olunyiriri olwokusatu oba olwokubiri. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti gy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe tegalizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Njagala tutandike ku lwokuna. Setaani ayingiddewo kati naye ng'asobola okwogerako n'omuntu. Era Setaani mu kwogera n'omuntu yatandikira ku mukazi, kubanga yamanya nti omukazi Katonda si ye yamusomesa, era yalaba sayidi ennafu we yayita. Yamanya nti Kaawa, Adamu yali amanyi nnyo kubanga Katonda ye yamusomesa. Kati n'ayagala ayite mu mukazi eyasomesebwa Adamu. Amulimbye nti okufa temulifa. Ekyo kyali kya bulimba ddala ddala okugamba nti bwe mulirya ku muti temulifa. Ye Katonda yagamba nti mulifa. Kati Setaani naye aleese ensomesa ye agamba temulifa. Naye tujja kulaba nsomesa yaani eyali entuufu oba entuufu. Omusota bwe gwagamba omukazi nti temulifa, nti kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe galizibuka. Amaaso gammwe galizibuka, nammwe muliraba nga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Amaaso g'omuntu gaalina ekkomo lye galina okuba nga gakomako. Era jjukira twagamba, era twasoma nti abantu bano baabeeranga bwereere, naye ng'ekkomo eryaliwo nga teryakwatibwa nsonyi eri munne, nga ly'ekkomo. Era Katonda buli kaseera oba bulijjo atuwa ebintu okutuuka ku kkomo we tubisobolera. Naye emirundi egisinga bwe twagala ennyo okweyongerayo ku byataatuwa tufuna obuzibu, kubanga Setaani bw'amala omugamba nti amaaso gammwe galibanga aga Katonda, muliraba obulungi n'obubi, so ng'ate yali abawaddewo okulaba obulungi oba n'obubi, oba okulaba kyonna kye baali balaba nga tekibaleetera buzibu. Akati omukazi bw'amala okuwulira ebyo nti bagenda kulaba obulungi n'obubi nga Katonda, n'addamu n'atunuulira omuti. Mbu bwe yamala okugutunuulira n'alaba ng'omuti mulungi okulya. Ate jjukira bulijjo yali agulaba. Naye kaakati Setaani bw'amala omusomesa n'alaba nga mulungi nnyo okulya, egamba ebintu n'abiraba bulala. Setaani bulijjo bw'amala okusomesa n'akuyitiramu era nga bwe yayitiramu bamalayika kimu kyakusatu, n'abalaga nti naye asobola okubeera Katonda oba asobola okusinga Katonda. N'abalaga nti nange nsobola okuyimusa entebe yange. Bannange ebintu batandika obiraba bulala ne bamukkiririzaamu.
kati ne Kaawa bwe yali Setaani ye bwe yawa Setaani ebbanga okumusomesa bannange ebintu yatandika biraba bulala yatandika kulaba nti naye Katonda lwaki ate atukotoggera lwaki tayagala tulabe nga ye lwaki tayagala tumanye obulungi n'obubi so nga ate yali abawaddeko okulaba ku kkomo eribagwanira eritabaleetera buzibu kati bwe yamala okuddamu ogutunuulira n'alaba nga gusanyusa bambi omukazi n'akola atya n'anoga ku muti n'alya bwe yalaba nga alidde ate nga Katonda yabagamba okufa n'atafa n'agamba bannange wamma bibadde bya bulimba kati ono ye mukwano gwange ambuulidde amazima ge mbadde simanyi n'anoga kibala ekyokubiri n'atwalirako n'omwami we gwe yali alese wonna we yali amulese naye n'amuwa naye n'alya kati bw'amala okulya olw'omusanvu lugamba ti amaaso gaabwe gombi ne gazibuka ne beeraba obwereere ne beeraba ne bategeera nga bali bwereere kaakati ekyo nno Setaani kye yabongerako okusomesa kuli kwonna kwe yasomesa omukyalo ono Kaawa yabongerako kyakweraba nga bali bwereere naye mu kweraba nga bali bwereere bannange ebintu byabagendera bubi ne batunga amakoola g'emiti ne beekolera ebyambalo nga baagala okubikka ku bwereere obwo bwe batandise okulaba oluvannyuma lw'okulya ebibala naye baba bakyatunze ebyambalo ne bawulira eddoboozi lya Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo Katonda yajjanga eri Adamu ne Eva buli kawungeezi mu kiseera eky'empewo ng'ajja era bwe yajja ku luno teyabasangawo we baabeeranga we baamusisinkaniranga nga bamwaniriza n'essanyu ne bamubuulira leero ebisolo bino byabadde birungi entulege zanywedde nnyo amazzi enjovu bannange yaza kwegamba ebintu ebifaanana bwe bityo nga bamuwa lipoota ennungi nga basanyufu era nga basiima okubeera nti yabawa obukulu ku bintu byonna ebiri mu lusuku naye munnange kakati bwe baawulira eddoboozi lya Katonda ng'atambula mu kiseera eky'empewo mu lusuku omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Katonda batandise okutawaana Katonda yali tannaba na kujja nga baatandise dda okutawaana mbu nga banoga amakoola g'emiti nga beebikka nga gakala nga banoga amalala katugambe banoze endagala ku makya mu ssaawa 4 ne gakala ne banoga ebikola by'amayuuni ku ssaawa 6 ne gakala ne banoga ebikookooma ku ssaawa 8 ne gakala olunaku olwo baatandikirawo okutawaana abantu abaabeeranga mu lusuku n'emirembe nga balya buli ne banywa ku mazzi ag'omugga omulungi ne babeera nga balambula ebisolo bakola emirimu gyabwe kaakati batandise okukola ki okutawaana nti ne beekweka wakati mu miti egy'omu lusuku baabo badduse bagenze mu miti kubanga bawulidde eddoboozi lya Katonda naye ng'ate luli bajjanga ne bagamba anaatera okujja gundi gira tulye ebibala byaffe nga bukyali ne bamulinda n'essanyu ku luno byali byakwekweka byali byakubundabunda byali byakudduka mbu nga bava mu maaso ga Mukama Katonda Mukama Katonda n'ayita omusajja lwe lw'omwenda nti omusajja n'amugamba nti oli ludda wa n'ayita omusajja n'amugamba nti oli ludda wa kubanga ku siteegi we yabasanga nga tebaaliwo n'ayogera nti mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku n'entya kubanga mbadde bwereere ne neekweka olaba ekintu ekyasookera ddala nga Katonda amaze okujja nga bano bamaze okwonoona kutya yayogera nti mpulidde eddoboozi lyo n'entya naye ng'ate luli yaliwuliranga nga tatya ekibi omwana omuto kituleetera okutya
kituleetera okutya abantu, kituleetera n'okutya Katonda. Omuntu bw'akola ekibi atandika okutya Katonda. Nkiringa gwe bw'onoonuuna ku sukaali gwe baabagaana okunuunako. Maama bw'akomawo ng'otandika okutya. Ate bulijjo ng'obadde omwandiiza bulungi. Ekitegeeza ekibi kiba kibi, kituleetera okwekweka mu maaso ga Katonda. Abantu ffenna abazaalibwa Adamu twakula twekweka era nga tutya Katonda. Ekyo tujja kyongerako nakyo. Olw'ekkumi n'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Ani yakulagira nti obadde bwereere? Kubanga nze mbadde nga nkulaba bulijjo ng'era oli bwereere. Kati ontyako ki? Ani yakulagira? Olidde ku muti gwe nakulagira nti togulyangako? Ekyo kyekyali ekibi, okulya ku muti Katonda gwe yamulagira nti togulyangako. Naye ng'ate Setaani ye yabakema n'abagamba tebagenda kufa. N'ayogera nti ani Olw'ekkumi nti omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera nange yampadde ku muti n'endya. Omukazi gwe wampa kati batandise okuloopagana, emirembe gigweddewo. Oluvannyuma lw'okulya ebibala Adamu atandise okusonga mu mukyala. Ono gwe wampa ate jjukira luli baali bamumuwa yasanyuka. N'agamba nti lino ly'eggumba eriva mu magumba gange era y'ennyama eva mu nnyama yange. Naye kaakati atandise okumuloopa, atandise omukubamu ebituli, kubanga ye butuufu Adamu bwe yabeerawo ng'aliwo yekka yali yeegendereza obutalya ku muti ogwo. Olw'ekkumi Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Ekitegeeza yamanya nti gumusenzesenze n'akola ki? N'alya. Njagala okukoma wano olwaleero naye nga mbagamba nti abantu bano ebigambo bino bye baayogera Katonda si bye yali abeetaagamu. Yagamba Adamu omusajja n'amugamba nti kiki ky'okoze? Olidde ku muti gwe nakulagira obutalyangako? Awo Adamu yandibadde yeenenya n'agamba ssebo ngulidde naye nsonyiwa. Naye yagamba omukazi gwe wampa. Bwe baabuuza omukazi nti omusota gunsenzesenze n'endya. Ekyo si kwenenya era tujja kwongera tubirabe. Ekigambo ky'okwenenya kigambo kikulu. Kirungi nnyo ne twenenya ensobi ze tukoze, ebibi bye tukoze, naye nga tubyenenyeza Katonda yekka. Katonda gwe twasobya. Naye bano baddamu kweroopa, ono kugamba ono, oli kugamba musota nti gunkoze ki? Gunsenzesenze. Naye ffe ng'abaana abato abayizeeko tuyige okwenenya bye tukoze mu maaso ga Katonda. Buli kibi ky'okoze kyenenye. Buli nsobi gy'olaba nga tesanyusizza Katonda mwenenyeze. Weenenyeze abakulu, weenenyeze baganda bo abo b'okosezza. Togamba buga nti ate nze nange mbadde njala ennuma. Okwo kuba kwewolereza. Okwewolereza n'okwenenya si kye kimu. Lwaki onywedde amata g'omwana anti maama nange mbadde njala ennuma? Mu kifo ky'okugamba maama nsonyiwa, batandika kwesongamu nnwe, batandika kulaba nti Setaani yamukemye, nti omusota gwadde gumukema. Awo naye we yamanya nti gwamusenzesenze era kituufu gwamusendasenda ndowooza lyako naawe lyako ndowooza y'embeera eyaliwo. Naye abantu abo bagamba kikole tojja kulaba bubi. Maama we yagamba atya? Gwe kikole ojja kulaba okijja kunyumira. Abantu abo obeegenderezanga. Naye era sigenda kusukka wano kubanga eddakiika zaffe ziweddeyo. Naye weebale nnyo, weebalire ddala okubaawo. Amiina.